So abawala abamu twegendeeza okubanga tulinga abali mu driving school nga batuyigirako kuvuga obwana obuto butuzanyirako, naye ekigambo kye bayita self control, it's a fruit of the Holy Spirit. Omulenzi bw'avayo n'agamba mulokole ayiga okwefuga. Abalenzi abamu barealizinze nti tebatwagala ng'olwedde bamaze okubeera naffe nga batuzaddemu n'abaana bakizudde bamaze tuzaalamu, n'agamba naye I think I'm in love with Stella not Lynn Paz. Kati ekizibu kwe kujja nga mwapapa amaze okuzaalamu mulina abaana basatu n'olowooza nti yakuwasa teyakuwasa, kati love ng'emudrivinga away from you to another person n'ogamba yakubetrayinga. Take your time akuwase naye mukeme mugezese, si kema test. Katonda atugamba okukema emyoyo, kebera ddala oba alina Holy Spirit, because oba alina Holy Spirit alina okuba nga bearing the fruit called self control. So kema omwoyo ogumulimu olabe ddala oba gwa Mukama Katonda.